Gunjula omwana oyo. Gunjula. Nambe mugunjula. Era banaye simanyi nakumanya banaye. Nze munyambe. Kala mpe ya 5. 5 tansasula zino za kukola. Akoza material. Tugenda fenna tugule emboko, tugule enkoba, tugule bucket za amazzi, bangembe kale. Genda okola omulimu. Bakuflagging off. Mukama. Wallahi billah oyo chicken sengali kirubunga magulu bagawanise. Emyezi nga 3 mwejo. Naye olaba natagenda kuvaayo. Kati olaba nze nekyo kinalowoozezaamu. Tolaba nti kino yakikoze yanyizizza abantu abangi nno tuve mu kwebyo. Kati ajja kulowooza nti naali ku ntikko. Anti ogenda kumanyira omuntu akukube nga akubiramu n'obusungu ku bye wakola ku kitaawo. Bannange manyi bano abaana dayasi balina obuzibu. Balowooza nti bino ebintu bibakola bitandikidde ku bo. Anti emyaka 8 egiyise embeera eno yayagala okubeerawo. Ne bagisolvinga batya. Frank Kashumba oyo omulaba. I respect him. Sajja wa amaanyi ate muzadde. Ekyali wane munyonyo. Leave alone that. Muwalawe. Anti libalone izavukira munyonyo naawe. Muwalawe yali atandise bino ebintu by'okumulaba mu kamwa. N'agamba come on my daughter. Yamusanga munyonyo. My God. Yakuba Sheira emiggo. Ejasigalawo n'agikuba ettaka. Nzijukira okuva kwolwo Sheira taddanga nakwogera nga Kashumba ayogera munyonyo wano. Yamukuba emiggo n'amaanyi n'amugamba kwata video balage nga ebizigiro ebikuyiro. Omuntu gwonna byaguyuzizza. Kati nambe muwashe okubeera embulu. Wajja kubeera embulu n'ogijjako amaliba. Embulu kyeki? Bajja kugamba mu comment section. Bagimanyi abantu basoma. Ate bakozesa ennimi ez'enjawulo. Mbulu tekiri mu kusoma twale eri. Ate tongatta. Abalize okubuulira abantu basoma. Njagala okugamba namba emu waluzinze. Wadde olina okukwata ono omwana n'omukuba nga tolina nakudda mu byakwennyonnyolako. Kinusula bizigo kibba abasajja. Yenza Sula Flexible. Ekiwala ekyo kirina omuze. Kibeereko ku internet nga kyetega kati bambi abasajja battu ne bakigwamu. Okay. Tuli ku the Truth Media, go subscribe, follow. When I went to the Sula Flexible, era amade ku TikTok ye nga nina byendi mu kulaba wano nembiraba ayina ensonga ze. Kinusula bizigo kibbi. Kiwala kinusula bizigo kibbi. Ekiwala kinusula bizigo kibba abasajja. Yenza Sula Flexible. Okay. Ekiwala ekyo kirina omuze. Kibeereko ku internet nga kyetega kati bambi abasajja battu ne bakigwamu. Kyegonza kyeyogeza bulungi nenga tageti yakyo yakubba basajja. Mukwano gwange Mahadi mukwano kyayite kuba ne tatu gwofaali gwezanya video gwamanyi kyakisangulako. Okay, tuli ku Silverback wano ku Salama Road oluva wali ku Machinde Secondary ojja kubola abakapanda akuweta no funamu akafo kalungi nnyo osobola okukiringirawo noberanga ekintu kitambula bulungi nnyo ebyokulya balina ebyokunywa ebiri osobola okukiringa wifi we kali so no kino kitambula bulungi nnyo kafola akali call bulungi taratibu. Mande babira ne pizza. Pizza Mande buy one get one free. Yes. Okay, so bakugamba buy the night babira nayo sometimes njakuba nfuna schedule yabwe bulungi nga bweri tuberenga tugibayisaamu before the show ends. And in Sula Flexible nsonga ziri bbiri yatabuse yalumye ku jiko tayagala abantu babera ku internet bamanyira abantu. Tulina ensonga ya Nusula, tulina ensonga ya chicken. Ayina sente zoyagala bakuwe ogunjula omuntu. Kituufu. Yes, kati omutima gungamba tandikira wa chicken. Sente ekikwagaze sente zoyagala zaaki. Omanyi Dayas. Isokera daka neyanjula ndi musanyufu nnyo okubeera ku Truth Media. Ono Dayas muganda wange ensonga zino tuzogerako era nga we muzirabe eyo nefe twongeramu bakongerako okunywa nedda twongeramu lwansonga nti tumaze ebbanga ddene nga tugoberera ebintu ebifaananyiza weebiti. Kati abantu abasinga obungi balowooza nti ebintu byakajja si byakabaawo bitutamye butami kubanga bano bo bakajja ku intaneti. Fe twaliwo ku mulembe gwa Facebook eyongejja mu 2 okay. Nejja ne tugibeerako zino TikTok zigenze okujja after COVID oba mu COVID yao.
nga at least ebintu ebisinga tubirabyeko. Okay. So mu mbeera yonna kati tulaba abaana nga bano ba chicken ba mu myula minio tetusobola kubaleka ba Union Society nga fe wetuli okubagambako. Okay. Amaza amatuufu gali nti Uganda One Society by the way twonoonese nnyo. Nenge kitwonoonyo kimanyi self broadcast. Nti omuntu yeewulira amaanyi eyo ng'alinga ayinza n'okuggyako gavumenti kubanga alina TikTok ye, alina YouTube ye, alina biki ebimulowooza tasobola okuggyako gavumenti. Gumanya abantu importance gye beewa mu self broadcast ono. Oli ajja n'abigula TikTok n'ateekako data ye wa lukaaga n'akuba kutta busikuza mu kyalo. Minga amaze amatuufu kyakola kikyamu. So nalabye chicken. Actually nze njagala nnyo omuntu okwogera amannya ge. Okay. Because the word chicken woliteeka mu Google bakwetera maliba ga nkoko. Nkoko, broiler, kalimbwe, webiti ebintu ebirelated ku nkoko. Chachu, madokooli. So omuntu atalina buy, omuntu atalina profile. Masakiro, kabuyi, ebintu webiti ebyenkoko. So Anthony Katongole. Engeri gye yeyisaamu Ssenonje ye mazima. Oyo omwana simanyi oba yakulizibwa bamukulizaawa yedde nnyo twalinga mu kyalo. Mayika nze na primary yange nagisomera awo Kiwenda Primary School kati nga Kiwenda kiri Gayaza Road. Kati nga ebyalo bitwetoolodde twalinga naye ebyalo nga bayita balita Sitabaale Bulamu ate kiri eri obanga agenda ebusuku obanga agenda Bugema. Yes, ekyo gye kiri. Kati twabeeranga ebyalo ebyo nga twakula batugamba nti mulimu abasezi. Mulimu abasezi era nga naffe tukimanyi. Kati tukizudde leeti nti abasezi bajja mu kibuga ne bajja ne ku mikutu gino gi TikTok. Kati be bano ba chicken musezi tebasigala mu kyalo oba kitiga kye nkugamba bajja n'omuyaga. Okay. Kati be batusumba we batutawanya kamazima engeri chicken gye yeyisaamu si ya buntu. Ati kati waliwo olugero olugamba tuzaala mibiri. Ani amuzaala? Anti soko ulirize osobola okera ku macha nozaala omwana ne balowooza tajja kweyisanga gwe nina kola ebintu ebitutale different ku byokola. Okimanyi Dias kibaga nti no tuzaala mibiri omwana asala okukola ebintu ate naye njogera abantu abajogera banafu ba bwongo. Tosobola kuleka mwana wonge n'ayonooneka olwokuba ng'oli ku njogera y'Abaganda munaye tuzaala mibiri. Anti omwana okwononeka kw'omwana ogenda okumulaba nga yayonooneka dda. Ojukira Red Pepper nga yakatandika okujja. Luyasokera ddala olupapula yasooka okuba. Abawala be bakuba ku front page. Taata waabwe n'azirika n'afa n'okufa. So bambi omuzadde yafa ng'alabye muwala we ng'ava ewaka buli kaseera yeebikkiridde bulungi nga gwe baakubye ng'ali mu kapale n'ennika erabika mu ndongo nga yafulumidde ku front page ya Red Pepper. Taata n'afa taata ne pressure ne zimukuba nga ye amanyi omwana we mutuukirivu nga ne ku kyalo kyakulabirako. Omanyi lwaki kibeera bwe kityo Dias? Abazadde kuba kati gwe oli muzadde nange ndi muzadde tetuli mu bulamu bw'abaana baffe. Omuzadde agenda n'akola twayiga okubeera bize tubeera mu bino ebyaffe bya content ovudde waka saawa katugeze saawa 12 omwana omulese yeebase ozzeeyo saawa 4 okitegeera tofuddeyo omwana asiibye atya azannya n'abaani mu mbeera bwetyo. Saagala kunenya abantu naye yembeera y'ensi bala tulisifu naye ko obudde obutontono obutali bugere beerako n'omwana wo yogerako naye omanyi omwana wo abeera ne baani biki byayogera biki tuyina abantu omanyi kati Kampala eno ezunza tuyina abantu eyo ku mizigo gye tuwangaalira ng'abazadde yo omwana amulaba ng'ekibuli tomugambako n'owamusanga n'eminyira tomugambako okitegera kati omwana oyo oba toliwo yazanya n'omwana wo ne bwagenda ku ssomero newagenda ku ssomero omwana oyinza omubulira ewaka nakukweka ate byabeera mu kusomero. Kati awo kyenkugambira nti ebiseera bisinga tuzaala mibiri. Kati bano abaana ba chicken tuve ne kwe endowooza y'okuzaala mibiri. Bano abaana ba chicken tebalina kubeera mu society yaffe mwe tuwangaalira. No! Tebalina kubeera mu society yaffe mwe tuwangaalira naawe. Bano balina kubeera kampiringisa. Era nze singa ye nzaazaala oyo omwana kisooka kye nandibadde nkola. Nandibadde ngula ensawo za kawunga 10 ensawo aga 2 nengula n'enkumbi aga 2 ne musindika kigo oba kampiringisa kasaali mise enkumbi ezo ne ziggwaawo ne zidepreciatinga eddi tofaayo budde oba ddi kasaali ezo ensawo za kawunga aga ne ziggwaawo ate ndeka ntaddeyo order alya kimu ziriggwaawo ddi gwe tofaayo kuba kati okugunjula bino ebyana ne tubikuba tebigenda kutereera byakyama mamera
Kitu. Kati kino kikene no kikuba emiggo obedde omutwe gwe n'endowooza ze badwangufu. Kati ekyo olina omukolera mugulire ensawo za kawunga aga badwangufu kitegeeza ki? Tolina mu magezi. Ate nga wamulaba ku live ng'agamba kitawe yuka mwana gwe yazaala nimu amagezi omugezi. Awo nawo tujja kutuukawo. Oyo si yazaala oyo omwana. Nawo tujja kutuukawo. So kati ekizibu ekiriwo toseka. Ekizibu ekiriwo tulina abantu abatalina kubeera mu society. Na mbwandwangufu balina kubeera eyo. Kampala n'esomba. Kampala yatuleetera ekizibu. Covid yatuleetera ekizibu. Abantu abamu baabagema. Kati nyempisa ebasumbuwa. Abamu nga tebaabagema. Kati tulina abantu abalina okubeera mu zoo. Nga nenge gye beeyisamu nenge gye bakolamu ebintu byabwe si nkola ya buntu. Kati bano abaana nze singa nze nabadde muzadde wa Chicken. Oyo senga tatambula kati. Gana makongovule simanyi obukongovule simanyi spinal cord. Senga tayina. Senga ali ku kaliba bamuwalula. Nga lwaki bamuwalula. Gwe. Twalina abazadde. Nze simanyi na guno baguno mulembe ki bannange. Omwana agwaka kakitaawo DNA. Wali obirabyewo ebyo mu society. Abazadde ffe bulijjo tuwaliira. Nga ffe tusaba DNA. Ffe tusaba DNA. Kuva ddi ng'omwana yasaba kitaawo DNA. Oyo aba muntu. Oba siga kye nkugamba. Tulina abantu be tulina kubeera nabo mu society. Kitegeeza okikana so kuba taata w'emiggo. Aso mugalamiza. Ate obula ku live nga mugamba nkukyalire. Nina abazadde mbanenya. Babazadde mbanenya bannange musuddeyo nnyo. Mulagajjadde nnyo. Musudde omuggo. Fedda we twakulanga nga n'omuzadde atakuzaala. Nga n'omuzadde atakuzaala dayasi. Alina authority ekkuba emiggo. Nga tolina nawe ogenda kuwaaba. Katugeze Nambemu si yazaala Chicken. Nambemu yayagala ku mama wa Chicken. Akulifayinga okubeera taata we. But biologically si yamuzaala. Naye kati nze kyenkugamba kye kituufu. Nambemu si yazaala Chicken. Kino kyana kya malaaya. Mujja na nnyina amuteringi yu. Naye kiri ekigambo kinene nnyo. Kati ate nkuba history taata we engeri gye ono omwana yali yawoolebwa. Era yatandika emize gye kumyula eminyo. Nga muto. Era ebyo emyaka gy'abagamba alina emyaka 25 mifu. Alina emyaka 31. Bannange. Kati Nambemu asobola okuba nga aweza emyaka 6. Yamuzaala wa 16. Nambemu ekinene nnyo nze engeri gye mulaba alina okuba nga ekinene nnyo ali mu myaka nga 45. Kati Chicken waba nga 25. Aba yamuzaala w'emeka wa 15. Mukozeseko ku common sense. Ono omwana alina emyaka 3 mwogo. 3 mwogo. Nambemu si yamuzaala. Nambemu yayagala bwagazi ku maama we. Kati bagikosanga disadvantage. Mu Buganda abakitaawo. Ne biologically si yabakola ki? Tuva yagambye nze tobimbuza gendo obuze maama wo lwaki okitegeera. Ogenda otandika kunekwasa muno wagira biki? Ali mu mbeera yonna esoboka. Mwami Nambemu amanya ge yeddira my God. Erinnya ndyerabidde. Ne si wante. Si wante. Kati watono Anthony Katongole. Wante. Abantu abeddira ente. Wammo. Babeera Banyarwanda. Woba okoze research wo. Salale research. Genda obulize nnyo abantu abeddira ente. Bakatongole. Babeera abeddira ente talina mukira. Si mubi. Si kikere. Wali ente gye talina mukira. Zivudondo mlimanyi bagambe talina mukira kikere. So, si mu bubi nye Chicken Munyarwanda. Okitegedde kye ngamba. Abanyarwanda si balinaako buzibu. Mikwano gyange nnyo, my good friends. Okitegera. Naye mulina okukimanya. Culture eyawukana. Ono omwana yaboolebwa. Anoonya bazadde. Okitegera. Anoonya bazadde. Tagenda kubafuna. Naba bali mu kamera nti be bamuzaala si be bamuzaala. Bombi. Ababali mu kamera nti be bazaala nkokonkogo si be bamuzaala. Oyo bino ebisegula ebibeera ku street ebitalina bazadde. Teri muzadde wa buvunaanyizibwa asobola kuyimira mu kamera n'agamba nze nzaala Chicken. Oyo mumyula minyo. Ng'omuzadde avaayo. Tinze nzaala Chicken. Maya. Kibuuzo Nambemu kye yabuuzizza. Actually naye nsobola okikubuuza. Solokera ku machano yagala omwana wabeerenga Chicken. Tekisoboka wadde abamufaanana. Yakibuuzizza public. Kyabalimye okuddamu. Tekisoboka. Kyovula nkugambe teri muzadde wa buvunaanyizibwa
asobola kuvaayo n'ayimira mu kamera n'agamba yenze nzaala chicken no oyo bamuzaala oyo naye tebamuzaala naawe oyo omwana simanyi oba yasoma paka mu kiraasi ki yasoma bya mawulire yagasomera wa bannange okubina ebintu bye bayigidde wano ku TikTok oyo chicken abadde atambula wano ne Alan Cruz yamuwaludde yamuwaludde n'okubanga amutuusizaawo waali nze namulabanga awo nga ne Alan Cruz yamugulira emmere ku papaazi awo nga talina kyali baami musajja wattu ne Mukama n'amusasira kyobola nenya nnyo bano abaana nti woba ofunye omukisa ensi ekwagadde utilize that chance. Social media zino muzikozese bulungi mwetunde temutulegerako minyo gyammwe bwe kiri gye tunakoma okubikkirira ensi tejja kutegeera ki kye tutegeeza omuntu wavaayo nakola ekintu ekibi mukikondeminge mu society mumuboole kati gwe sente wadde osaba zaaki kati nze sente zensaba nze nkolya miliyoni ezo okola ki nkugubuulira nze kugambye edda we twakuliranga n'omuzadde atakuzaala atebakanga ku maama wo ayina authority kuba emiggo n'otawaaba na wammwe kati nze nkolera ezo kuba nze nakulya mu society eyo nga n'omuzadde atakuzaala akugunjula nemanya kati nze ndaba ebyane empungwe mbwe nkalanyata ziri kuno ku social media teyakuzibwa tamanyi na kumanya nti tamanyi ngeje eyisamu mu bantu tuyina both genders tuyina abaana abobuwala n'abobulenzi tuyina ebiwala kuno birabina amabina naye nga bifu bizibu bye tugenda okutomera tuzaale mutuwase tekimanyi kufumba kikyafu kiriyawo tekimanyi na buvo bwakyo tekinayo bakojja basatu like batata basatu bwe kisobola okugamba nti ndi mutawani waabwe tekimanyi kutambula buvo na buddo talina ali awo just nampa wengwa kwe bali kuno yabanagalaali ne ku society gye tuli muggwe tuyina kuno abaana bawala nga basezi tuyina wano kuno abaana ab'obulenzi nga basezi nga bali abantu we twakula mu kyalo ewaffe wali eri Kiwenda naye nga gye twasomera eno mu guuni mu byalo ebirala Sitabaale baliita nga batugamba eyo omusezi ali eyo afumuuka balagawa kyogamba bo bakulira eyo bokka tebavaayo ko tebajjako mu site bibano ba chicken tumusibako kyabusezi beba ati omuntu eyeyisa ng'omusezi aba musezi gwe muntu kikwali otabye omuntu ategeera n'okera ku maca n'otubyulira eminyo tebikalo ba musezi awedde emirimu ebyo ebikolwa ffe twakula batugamba omuntu eyeyambula omuntu alage obwerere bwe oyo aba musezi oyo aba musezi n'atandika okubeera nga yezinyazinya ati bannange nze kugambe tulina kuno ku app abasezi tulina kuno ebiwala nga birina ekisiraani nga lwokyebakako enkya emmotoka ekkuba bannange tulina kuno abavubuka abalabika obulungi nga balina ekikwa nga buli weyebaka muwala bwati ne ku mulimu bamugoba naye byonna tetupayinga attention kubitegeera tulaba bawala balungi kinyumye kirabika bulungi genda okyebakeko olabe enkya bajja kukugolola bayitirivu nnyo kugaye tulina omulembe omufu mu Uganda wano naye tegugenda kutereera kubanga tewali bagutereeza abazadde bakola ogwabwe ate ekizibu ekiriwo nagwo guzadde kati empungu ezadde mu Kinyira wewali obuzibu embwa ezadde mu Nkalanyata tuli kati awote anyana wabula munne taata yennyini Mbodooli kati azadde enkwa kati obuzibu buzze obusika kye kugamba nambe mutya muzala nambe mutasiya we nambe muza talina family alina abaana ba nambe you guys mulina okukitegeera waliwo abantu betu nze nambe muwe ekitiibwa naye tasobola kubanga yazaala Enkalanyata eno no please nze kyemmanyi okusinza ku lisaaki wange ayina okuba nga yayagala ku maama woono omwana akulifayinga okubira taata kyovola bati waliwe kamutadde kasigiri yogera oba siggwa nzaala kati ye ng'omusajja Omuganda tasobola kukyogera nga tasobola mukaka kwogera gwe kyokola kiba kiswaza noswaza okitegeera kubanga akimanyi bulungi nnyo mu ngeri emu oba endala yebaka ku maama wo akulifayinga okubeera kitaawo mu nkuza ey'empisa ey'ennono kati bano abaana babateeka kasigiri babalowoozesa nti bo bategeera nnyo okusinga mmwe kati bantu tulina bakuba tubafulumya ennyumba naye amazina amwetonde tekikola makulu ekyo tekikola makulu okwetonda
tujja kulaba eyo after years not now. Mutulowozesa bisa society mujonoonye. Eno internet erika abaana baffe era zinambeemu munenya nnyo nkolera miliyoni ezo namugambye mpa miliyoni 5 waba taziina mpaako 2 kitundu kale nazo weziba teziriwo mpaako ekinana ngule material wa ngenda wane katwe namukwano kwa muyita Umaru atunda enzo ayina enzo ezizimba bulungi obusibe ayina goze emiguwa gisibe ayina enkoba kugali ziba waliwo bucket awo zemmanya my god bucket ezaki z'amazzi kuteekamu mazzi gogeno nywa ate kunywanga nga nywesa kinzi nywera mu bucket sinnategeera kyoyogera ati nze nabadde musaba nti ne waba inako 8 balasa ajja kumumpanga maze omulimu ogwaki nene nkwata akaana kamumyula minyo okoleki nkasibe enkoba ngasibe embwa nkasibe emiguwa nkawanike ku mulabba nkakuba emboko nga 4 okitegera kye nkugamba kasobola negwe dayasi onda wano nga twogera tomanyi ogo side job yo banange side aso tetulina ngije tugenda kugunjulamu gine nswaswagula gino gigenda kutotonera society tetulina ngije tugenda kubagunjulamu kujjako nga tukoze ekyo mpa emitwalo 8 okoleki nene ngule material muyiwe wano mugambe balance wa miliyoni 4 oba 3 oba 2 ozimpa maze omulimu nkakuba emboko oyo chika yandibadde katayina na simu singa nze muzaala yandibadde ali kirudunga amagulu bagawanise negwe fe kitaffe waffe nga ne wakugamba bugambye ekintu n'obanga funya lenyindo oti ezo ziba mboko nga toyogedde kintu kyonna eriiso lyo kali kuba n'omutunula butunuzi bwoti mu ngeri eringa egamba nti tomatidde na kyakugambye lie down ezo ziba mboko gy'okwatayo tagibala ne katuli mu society n'abaana abalowozesa ensi nti bagezi naye nga miswaswangula embwa balanyata temuli magezi yadde naye mugezi nga we yakola ki ekyamagezi mu society wano alanga obulango bw'abantu my good lord nze n'abantu abamuwa bizinesi mbasekerera kati oyo target audience kijayina ey'okumyula eminyo is that business waliwo abantu abamu kati balina kubeera mu society yaffe dayasi ng'ate tetulina ng'ejje tuyinza bakontrolingamu kubanga baafaafagana dda baagwenyuka dda baavunduwala dda bali awo mboga cabbage nkwata ngenda nengula wali eri enzo zange ezi 3 nenkwata akaana ako nenkasiba emiguwa nenkakuba emboko ziri zibayita emboko ensajja buno bukongovule buno yandibadde kati ali ku buyungo wallahi billah okulya embizzi singa oyo omwana yenze muzaala senga kati ali ku buyungo spinal cord senga katayina yasabye DNA omuzadde yasaba omwana yasaba omuzadde DNA ekyo kyokka kyekikulaga nti ono omwana ate yasoma nako yadde muwumba tuutu kati nze nkugamba dayasi nambemu naawe nkunenya tobeeranga mu ntalo z'abasiru ng'oli musajja wabuvunanyizibwa naawe anti nambemu yanyonyodde bw'ati kati tusooke tugende empola nambemu yanyonyodde bw'ati ye ate nze ludda awe nagambidde nti maybe Kabata naye yakozeemu ensobi babadde banyumi babaddeko n'abaho kwabaddeko Kabata Western Media ne n'abaho kati abaho n'agenda akola statement n'agamba nti Sale azimbye amakolero tubadde tukuze wano nga tulaba ekkolero limu lyokati nga liri Jjinja nga Uganda terina makolero naye okuva Sale bwe yajja amakolero kapeekejjudde nambemu n'asaba akabox n'abagamba nedda kyemwogera si kituufu yes tusobola ogamba nti Sale azimbye naye tubadde n'amakolero mangi ne batandika okwennyonnyola kati Western Media ng'agamba abaho bana omuntu gw'oliko bakola research gwe ojja ebintu oyogera bwogezi ky'oba owulidde oba ky'owulira nti kyokola ki naye nga bo obuli akola research kati emboozi bweggwayo bwetyo kati already I don't know naye abaho natandika okugamba kikeni mulaba mu comment oba baadde bamuseetinze simanyi koli kati awo gundi kwe kukyusa emboozi Kabata namugamba yo waayi omwana yakuyise B juka bali nono shower akola ebintu byengolaba nti no alinga agezako guiding ono ngaalinga oba kwa shower yamugamba wazadde omwana ne wandi mututeke wanambe muto omutwale ya mutume eri nyinaga ani wanambe tombulira B fena kyatukutteko era nambe mwako gamba namusanga ne mugamba nzina mukaka ine muga
obusungu bwe yaliko ne mugala tokola ekintu kyonna unfortunately ekikiro kwe kugenda ku live ate nga ali ku birala bano ne babiyingizaamu ki already omwana yali atanze ogamba nambe mwina abaana 3 tabalabirira obwana bujja ne bunsanga ne bungamba Buganda wange ne mugamba njaba kuba mwempite mumanyira naye nambe muna ekikyo yakitunyonyera agamba ali nambe mutaweza abaana bawera 6 ne mulimu omwana omu ate era yasanga kikeno lunaku mu lwali lumu n'amubuuzaako ng'abuuza ku muntu omuwala n'amusanga kati ono ye kugamba mbuno biki babaana banambe bamusanga namusaba sente naye nga omwana teyamusaba sente kati ekyokubiri n'agenda agamba nti nambemu yakuba maama we kati ekyo kyamuggyeko wanagamba omanyi yazanye propaganda wa speed era twabadde mu mwezi mukati bwe n'abagirabye twakubidde maama wa nambemu n'agamba saka tasobola kunkuba mu bulamu kuba akuza ntya amanyi n'obusungu bwange bukoma ekyo kino n'agamba yabadde alabirira maama wa nambemu n'agamba nedda oyo omwana yajjako wano nomuyampa emitwalo 3 yagitegana ku ssimu ku namba yange enkadde era nga newomubuze namba yange tagirina nti omwana yabuuse ne level wagira n'agenda ne ku yandibadde jjajjaawe n'atandika omuyingizamu n'ebiboozi kati waliwo nickname gye bali bayita maama waani wanambemu nti engeri wakaji walukedo omungi n'abireeta ku gundi mama ndokedo n'atandika okitegeera kuyisa muntu maaso obiyingizaamu omuntu omukulu omulala otandise omugamba nga woomulabirira tomulabirira otandise omugamba mutabani we yamukuba otandise omuyita amannya nickname olw'okuba nga buli dakiika 2 Kedo era nalabye ne mama nga amugamba ekya Kedo toyita bw'oba tosobola muyita koma ku jjajja tomalaayo kintu kikola ki olw'okuba gwe oli oyagala kukola statement eneesigala mu bantu kati nze maama wange nga mutabani wange ng'okera ng'okola ekyo wallahi bakusanga bakunzijjako bujja kati bannayinze kambagambe baba bantwala ku polisi nga gw'oli kiruddu bakuwanise okwetonda tekumala ng'oli kujjajja kati kale yetondedde nambemu mama wa nambemu agenda kumwetondera kyova bano abaana bagenda kubonaabona n'ensi eno nga tebamanyi biki bibakuba mu Buganda wano olwo abantu betulina okuwa ekitiibwa bajjajja abo mubalaba not even bajjajja bokka naye abantu bonna mubawa ekitiibwa omuntu gw'otaakula naye omuntu yatakuzaala nti yeyakuza olwana nwabanga wafuluma nga bamusala ku kyenda kyo maama wo n'omunyiiza nga bakusala wano ku kyenda kye asobola okukolimira bulungi just imagine omuntu atakuzaala nga alina naye bye yayitamu gwe n'otandika okumuyingiza mu mboozi zammwe ez'olwali ez'amalwa kati yes nambemu kati gwe zakusonyiye maama wa nambemu anakusonyiwa abaana ba maama wa nambemu banaakusonyiwa kati zino z'empungu ezitamanyi nti okola statement bweti nga egenda kulumya generation abaganda ba nambemu abazalibwa jjajja oyo jjajja mama waabwe abaana bava mu line ejeeyo mu lunyiriri olwo kyawaliriza abazzukulu abo kati nno bamaze avuddeyo yeetonze ate naddamu n'akola ne shower video endala ne bamubuuza nambemu akola ki mbwe abeera mu kati ng'akola interviews gwe mulimu gwe kati ye Chicken akola ki nembuuza Chicken akola bamubuuza neddatodeka kwogera bwotyo nabana abantu bannaye era kyobola nsobola ebintu bimu nze wala kyobola omusajja amaze emyaka 8 embozi mukateweza na myaka 5 TikTok eyo giraba nze nagana okufollowing omuntu n'omu I don't follow people nina abantu emitwalo oba nga 12 oba 10 but I don't follow people lwakwewala ebyo ebintu ebimu sibiraba kuba nyinza okulaba ekintu n'enkyankana nyinza okukyankana n'enkoma wewaka nenga ebyanyiziza birala n'enkola olutalo kubeewaka kati okwewala obusungu obwo mbireka kati banayinza njagala mbagambe bantu mmwe nambemu naawe nkunenya emirundi 10 tosa kubera mu ntalo z'abaana abasirusiru abatamanyi na family kye kitegeeza omugaga waffe twabadde naye n'adenze ne nambemu ne Ashiro gaga n'atugamba nambemu tukuze ffenna naye olina ensobi ezimu z'okola nze nabadde mbeera ku live bwenti nentambula nga ndi ku live paka omwana oyo waali nemukuba nga ndi ku live naye ng'ali ku live nendyoka mukuba emiggo banenze simanyi abazadde bennaku kati era Katonda kyova bagamba nti natalina amannyo Katonda gwawe ennyama ezo bannange nze mbakuba nambemu omwana atandise okungattagatta sirika jjajja Kedo yakola bwati wakuba maama wo tosobola kudda mu kyalo wololo kimala
ngambirawo kale osinze ngenda okuddamu ku mavidiyo ey'okubiri live ey'okubiri nga ndi ku gate nga nkute ekisalaganda ky'embo sivaawo nga newulesanga asikali nga yali ku gate nkubirawo nasikali omulirawo kugambya asikali kwentandikira teri gate eŋŋumu eri waseyo sani njikuba nenjijjamu paka mukazi go ninga hakati mbuulira navuma dikedo na mwandu navuma dijjajja awo wennyini bana ebino ebintu muyiga okubisolovingira awo kubanga buli wekimala okuyitamu omukka ebintu diversion ekyuka kati abantu tutandise okunenya nnamba emu naye nga wali muyabadde mu position ekuba kabaata emiggo ekuba ne chicken emiggo ne kabaata bonna bakubiramu bonna mbwa gasiya buloolo wali ino okusooka n'ogenda paka nansana n'okuwa host emiggo kabaata n'omuga gwe oli musajja buli sawa 10 yaba ku live toyina mukazi toyina mwana eyo mbwa kuba talina mugaso mu nsi talina buvunaanyizibwa asiba ku live asula ku live ayina saati 4 azoza lwakubiri kati abantu abatalina mugaso mu nsi abo musooke mbakube mbajje ku kitebe oba kitegera kyenkugamba omala ogende kigeni asulawa olina okuba ng'omanyi omwana oyo gyasula oba asula muzimala yagenda oba asula mu biki bimasulo manya omwana wasula gunjula omwana oyo gunjula nambe mugunjula era banaye simalina kumanya banaye nze munyambe kala mpeeyo 5 tansasula zino za kukola akoze amateriyo tugenda ffenna tugule embooko tugule enkoba tugule baketi z'amazzi bangembe kale genda okola omulimu bakuflagging off mukama wallahi billah oyo chicken sengali kirudunga amagulu bagawanise emyezi nga 3 mwejo naye olaba natagenda kuvaayo kati olaba nze nekino kinalowoozezaamu tolaba nti kino yakikoze yanyiizizza abantu abangi nno tuve mu kwebyo kati ajja kulowooza nti naali ku ntikko anti ogenda kumanyira omuntu akukube nga akubiramu n'obusungu ku bye wakola ku kitaawo bannange manyi bano abaana dayasi balina obuzibu balowooza nti bino ebintu bibakola bitandikidde ku bo anti emyaka 8 egiyise embeera eno yayagala okubeerawo naye bagisolovinga batya Frank Kashumba oyo omulaba I respect him sajja w'amaanyi ate ekyaliwa ne munyonyo leave alone that muwalawe anti liwalone izavukira munyonyo naawe muwalawe yali atandise bino ebintu by'okumulaba mukamwa n'agamba come on my daughter yamusanga munyonyo my god yakuba Sheila emiggo ejasigalawo n'agikuba ettaka okuva kwolwo Sheila taddangamu nakwogera nga Kashumba ayogera munyonyo wano yamukuba emiggo n'amaanyi n'amugamba kwata video balage nga ebizigiro ebikuyiro omugo gwonna byaguyuzizza kati nambe muwasha okuboyera embulu wajja kubena embulu n'ogikuba n'ogijjako amaliba embulu kyeki bajja kugamba mu comment section bagimanyi abantu basoma ate bakozesa ennimi ez'enjawulo mbulu tekiri mu kusoma twale eri ate tongatta atalize okubuulira abantu basoma njagala okugamba namba emu waluuzinze wadde olina okukwata ono omwana n'omukuba nga tolina nakudda mu byakwennyonnyolako omuzadde teyennyonnyolako eri omwana public nuisance eri omwana omuwumbatutu tewennyonnyolako ekyokugamba bugambi nti yenze kitaawo kimala laga kati obuzadde bwa namba emu buli luddawa n'abantu batalina kumanyira kati nze oyo omwana bannange nga bakkakkana naye oyo omwana bannange era mukama asaasire busaasizi kubanga nze namulabanga wano ng'adedeya ne Guuni ne Alan Cruz oyo ng'amugulira emmere wano ku paka lasiti ng'ali mu bintu ebyo wakwata amasimu ndeerako $2,000,000 simanyinza okwetunda simanyi wenkukomba bino biki nga obusimu bwabeerabeeramu wakoolokoolo mukama amusaasidde akoze TikTok abantu bamwagadde atandise kwesiriza kumanyira buli muntu my god lord ati minister of ethics akola ki kati awo wali obuzibu nti ne gavumenti nayo bambi tugisaasira minister of ethics nga tannaba kugenda yani ye honorable Rose Akero naye alina obuvunaanyizibwa bubwe waliwo ensonga ezimu nga tezeetaaga kugenda mu gavumenti azituteere ng'olina kuzisolovinga nga ggwe omuzadde omwana wakusoozezza ng'ogende wabbalamu omwana wakuvumye ng'ogende wa minisita Akero Rose ye talina babe emboko zajjira ki
emiguwa jagira ki toseka bya kisiru gwe nawe oyogedde ebintu ebyekisiru naawe ng'omwana akusoozezza omwana akutenguye ng'ogenda okubira ebbalamu omwana kamoni naawe waliwo ebintu byolina okukola ne gavumenti ekulabireko nga Samusoni erina gijja ku ggwe bagamba lijja kukola oli kyeyakola oli bagati kati oba oyo nno ate kati in fact mu kabineeti eno efuluma senga nambemu alina kye yakozewo ng'omuzadde yeyandibadde minisita wa ethics and integrity bandi bali bakimuweerawo mukunjuzi era balamu abandi kati senga talina kifo mu kabineeti eddako singa nambemu yakoze ng'omuzadde w'alina okukola kikeni n'omugyamu obukongovule n'omugyamu spinal cord n'omugamba leeta essimu diritinga tiktok oba omuse anti tiktok sibulamu no ngamba omugyamu spinal cord oba omumazze omuzadde oyina kyonna kyo okulifayinga okola omwana kyonna kyosobola omukola kisolonga ze omugunjula kasota mutta bayirawo ekiri bwekiti wamusabira DNA angamba jangunji kuwe kati emigo gy'omukuba omugamba kati kubanga kito kati okiriza nti ndi kitaawo omukube emigo nga ye DNA gye nkuwadde okulaga nti ndi kitaawo kati bano abaana tebamanyi na DNA ekola etya bano abaana tebasoma miguja bano abaana ffe twalinga abantu abasinga babeeranga ku ssomero nga bano bali mu kutega bulabirwamu kyovulaba amagezi ge balina geetoololerawo mu sikaati awo Shekani talina bwongo bw'alina talina obwongo bulotetingiraawo mu sikaati awo oba kitegeera talina statement yonna gy'asobola kukola yenna ali awo atunanga akatulume agamba alina emyaka 25 n'emyaka 31 ayogera ebintu bye bitategeerekeka oyo n'omumpaamu bubi bwoti oyo addamu okubeera ku intaneti oyo oyo taddamu kubeera ku intaneti okumala ng'emyaka 6 ali kabamba simanyi wa kabamba iguru oyo abatalimu na mu Kampala ssaawa zino nga yenze muzadde omuzadde bamulaba mukamwa omuzadde ne wati yakuweerera nno munnange ekyokulaba ekirabo bulabo ekyokuzaala okuteeka mu nsi bameka baleka spams mu condom bangi bameka bazaala abaana leka batakuza mbuto nagenda olubuto nalujjamu nalusula ku street bameka bali wano ku biweke bino bisimanyi bipiuzi biki amagye ne bagooca ne gasiriira be bangi ekyanambeemu ni wabasi yakuzaala tukitwale nti ffenna tuli bazadde kiwakoze kyabadde kikyamu wetaaga otwali wali ku City Square bakusibe emiguwa bakuyire baketi z'amazzi aganyogoga bakube emboku byasanga yakuba oddemu amagezi bana bonoona society kati buli omwana ajja kuddeyo agambe ndaba kikeni kuba kati bo bakitwala nti yakubye waliwo ebintu ebimu mu society wano nga taata mama wo aba akugunjula noga mama tokuba ekyo kati mama agambira onkuba ayala kunkuba oyankuba sulu yagala kunkuba nokwata omuggo gwagenda okukuba yagala mukuba nokwata yo bukwasinga kuba oba omukubi yagala kunkuba awo mama oba omukubye taata oba omukubye kati abazadde wali abaana abali yabagamba kikeni yakubye kitaawe kubikolwa ebyo byokka byakoleddwa kati nze senga yenze ne munteekako obwo obutuutituuti bwammwe nandibadde soka kuba kabata senga talina mannyo kabata era teyandizemu kola zilive waliwo ebintu byolina okukola nga bantu bakulabikireko nga example wadde olina okusooka n'okuba kabaata ebinnyo n'obiyiwa alina mannyo kyonna kyekiri nodda buli eyabadde ku live ng'asaakaanya abo bonna ndosooka bana abaana nze walona ebintu ebimu ne ngamba naye Mukama Katonda mumpe sente mbalageko bulazi bano si bazadde kakati nina video gyenza nnyo ebadde ya nusula obujulizi obujjawa nti abba abasajja era omusajja gwoyogera olina bukakafu nti baali beeyagala anti kankugambe bino abantu ebintu bye bakola era tebyawukana nnyo ku bye tubadde twogera balowooza nti bye basoose okubikola wabikola akola dda abantu baabikola wakwana kwa dda bakazi b'abandi nti kukwana bino ebintu by'okubeera socialite ebyokucangacanga abasajja leero oyagala Mahadi leero oyagala Fredi ekyano oyagala Bagio Nyombi bino oyagala ani ebyo byonna bano temugenda si bipya gomanya kiri wano mu inbox yange abasajja abakaaba obukaayi bagasula nze omukazi namutwala egundi nakola bwati nandeka mu hoteli nakola bwati abaleka mu hoteli message mpitirivu nnyo otwala mukazi mu hoteli no esunzo no kimbo bonna bakaaba nze natwala omuwala ku hoteli nagenda okusanga ng'alinga kiraya nti waawo ng'alinga yakolawo ng'ategeera nnyo n'okusinga ba service provider baawo kugambye eri nga bageza kumuyita room service
nga ayo tojimpa luli yali yaguba piro kati abasajja bakaaba wano bannange nze sigenda kuleka basajja bakaabe ng'emiguya gino gibba abasajja gomanya abasajja abasiriseeyo naye nga abasajja engeri gye bababbamu nabye comments nusula yakola ki tayina munnange tamumanyi nakummanyi naye ng'ofiirako mufiira si kumufiirako nze njogera ekintu ekiri mu society nkolera abantu bangi I represent abantu abatalina bwogerero omukoledde video ziringa nnya kati nno kankugambe genda mu comment section olaba abantu biboogera abantu balina obulumi wano mu society twali twakitwala omukazi munnanga abakazi bamaama bannakazadde ne batumanyiira ne bakuba abasajja ne bamanyiira abasajja nga basajja basirika teri musajja agenda kuddamu kubbibwa kimalaaya nga azze wendi tekisoboka naawe ekyo gwe abasajja balina obulumi kyobula bano abaana bafa abaana babatuga ng'ensiriŋŋanyi bono Dynasties nze nabagamba Dynasties teyandifudde senga nalina obuyinza oboogerako naye nga tebannamutugumbula walabye story Thailand eya Mimi Mariam mbadde sinagigoberera nze nagigoberedde okuva lwe bagiteekayo Mimi Mariam wakuba bamuconnectinze nti alina omuyimbi wano abadde boyfriend we bagambye omu ku babitusi sijja kwogera linnya bwe bajjeyo naye omu ku babitusi kubaddeko boyfriend we Mimi Mariam abadde ne munne nga day in day out bali nnyonyi Thailand direct naye mbu nga balina akazinga ku Thailand ke bagendako nga kakazinga batundirako enjaga betunda batundirako abawala kati ku luno gavumenti yalaba ndowooza nga kisusse enjaga etambula ku speed obwamalaya bususeeyo ne babatega ssente naye nga basoose zikuba mu photocopy nga tolina ogenda kwegaana oli akugamba zino ssente oziraba wazijje ku gundi era enamba zaazo zezino bwebiti ne babakwata nga balina amasimu agawera 8 agamba omuntu wange agenda kundooza ebigenda kukubira bikikoolokolo ebyo Mariam abaddeko okwo ku gundi nga muwala ali gumite ne babakwata kati era bali mu kkomera badde batunda naye nga eno baweereza ssente okufa obufi ba boyfriends baabwe beno bakozeekozeeyo ku bintu naye nga baleeta abawala ne babaliiramu eri emirimu gitambula otuukeyo nga bakujjako mu pasipoti nga bakutunda babadde mu business ya kimalaaya njaga n'abamalaaya kibinnyo era Mimi Mariam y'omuku gwe bakutte yabadde TikTok tebaddeeko na videos nyingi naye nga video yiza abadde akola ng'olaba za Lucky Zari abeera mu bintu byabwe abeera France pali naye nga akasente akakolera eri n'akaliira ewalala kati ekyo kikyamu tulina okikonda emingano manya abaana baffe obuwala bagenda kufa bubi kati mu nfa bwetyo kati singa yafunye mafia nga yabadde amugize yensi seba yera bamasasi nga tutandika abaana baffe babakubidde Thailand omulambo twagala guzza nga tutandika atenga sente empitirivu nnyo okuzza omulambo naye twagala okugamba ku bawala bano abalowooza nti balungi nnyo balungi era temuli balungi you guys mwe bawala mmwe temuli balungi ffe tulabye abalungi wano temuli basita ffe tulabye basita wano ng'omukwatawo watakuwadde bano abaana balowooza bino ebintu bye bakola leero bye basoose okubikola ffe tubadde n'abaana wano Anita Kyalimpa Anita Fabiola ng'omukwatawo watakuwadde nga skini egiritalinga bugiritalinze eti Kuruye nanga we bali tubadde n'abaana wano bano ba Judith Hard nga abaana bali mu socialite bali mu social life nga be ba socialite abatuufu ebyaddala nga sente weeri abaana bakola bye baagala abaana baddala nga abaana batukula emibiri kati bano abaana banusula ekizibu kye balina tebalina notice we bazisoma buli kye bakola balabanga be ba mastermind baakyo naye nga tebali mu notice nkadde balina ku page esooka kati nze kambagambe teri muntu wano teri mukazi agenda kubba ssente za musajja ogenda ozikolemu ekintu neonogulamu embizi zigenda kufa teri mukazi ogenda kubba ssente za musajja oba ogenda zikuula ozikolemu ekyomugaso abamaliriza bonna obulamu bufu mwani badde mulabira ku Bad Black yabba buumbi 10 11 ku David Greenhow jukira bulungi nnyo David naye alabyenze whatever David kati ali bubi ate tali mukomera bamukwata David bamutadda naawe ali mukulya butaala gwe you don't know geno nonyembe di sentonga engeri gyatunulamu alinga ensawo y'amagumba kati hati sente bazira ne Bad Black ezo sente enzibe ez'eminyago temuli mugaso Bad Black yandibadde kati alina apartment ekyanja alina apartment emunyonyo alina amataka ng'alina ebitaka bye
Aina estate eyimiridde Bad Black Real Estate nga gwe ne kati akyali muzigo mind you ali mu apartment whatever muzigo solongaze omwezi gugwako ne bakusolooza ogwo muzigo naye gubijiberamu class kugambye ne wobanga opangisa ne woba osula mu ggulu naye ng'opangisa oli mupangisa osula mu muzigo gwe na swimming pool kyonna kye kiri Bad Black yandibadde ekyo kikye obuwumbi 11 obumanyi Dias wetaaga miliyoni ebyo half a billion obulamu bw'okubukyusa n'obutawera sinza engeri gy'oli strategic ne business z'olina mu mutwe n'ebitaano bingi naye oli yakuba obuwumbi 10 ali luddawa mu Uganda akubuzeewo gwe twandibadde teyandikoze twandibadde tusuubira embaga eri lavish ye ne bbaawe naye wagirabye nga n'abako be bano abakubeera ku intaneti okitegeera abakodomi bano abapangise kwali kukyala whatever nebyali disorganized mukolo gwali musonde sagala genda ye Bad Black she's my friend sagala mulumba kakati nkugamba tubadde n'abaana bano bagundi bano ba Alicia Bostic nga kino omubiri kina simairo kina akazigo ali wano omusajja ampangisizaawo rooms 2 olaba oyambuka olaba oluva ku Papa's Sport n'ogenda wali oba ng'okiza ku Landista ne weyongerako mu maaso awo nga ku Namwawusa awo katonaawo wansi emabega kaawo ali awo yafuna omusajja musawo muyita doctor is my good friend yamuwummulizaawo mulumu ezo naye nga Alicia yali ayina kusetolingiraawo eri gundi ebuziga yavaayo gwe yalina apartment ennene kati nze kugambye genda awo ku Landista awo ku Namwawusi awalinga studio gye bayita simanyi bulobisi kati gwe vaayo eyo nze nkugambye ali awo obulamu bukyuka Anita Fabiola bakuba nti ye Mukama yamuwa omukisa yafuna omusajja we Loni Maaka ali mu Real Estate saawa ekyanja era zo sente weziri Loni Maaka oyo kati yamuzaalira abalongo naalongo oyo ye ensi twamujja Leila Kayondo manyi Mbuga Sulaiman Kabangala sente ze yawa Leila Kayondo oba sente ze yamujjamu bali okiba beno nonyako basajja ku bano Jackie Pemba omujjukira amanya bola byawanga sente awe munyonyawo Jack Pemba yawasano gonji omwana wa abola bekubirako Jack Pemba munyonyawo bashoshola ityabo Leila Kayondo ba Erin Ukoma n'abalala nga mukaseera ko be baliwo 2015 2016 naye Lukoma ye Mukama yamuwa omukisa musajja afuna musajja we namuzimbira ne bazaala abaana kati alina mu business oba atunda ngoye z'abaana nalabya yakoloba Lukoma ba baby bichi ali established at least ye muntu mu basocialite abayina amagezi okusinga gino emiguya Leila Kayondo n'abalala tebalina kye bali twalina wana abaana okuva ku mulembe gwa Natasa Sinayobwe wamumanyako ne interview nazikola byalezanya ne mu beneath the light sia nizo butamanya natulako nayo awo nawo ne tunyumya kati bana abaana banusula tebamanyi balowooza ensi etandikidde ku bo ne gamuyiika n'amunoonya ekyalo kyonna bana abaana tebamanyi ensi etambudde mwe mwalabako omukazi gwe bayita ene yayimba dokita mba nnungi mumala mumanyi isole yamba nnungi omumbejja oyo obumanyi biki byatakola mu Kampala wano kati bana abaana banusa balowooza bye batandisa abasajja gwe nokyanga Mahadi leero nokyanga Fred owokubiri nokyanga Shafiki nokyanga Beni Bagio bono bajjamu senti bajja kumutuga bagenda kumutuga agenda kufanga Diana Skies bugenda kukyala omulujja ko wale wakubiri wakusatu lwakuna omwezi ogutamanyiddwa n'ennaku ezitamanyiddwa n'omwaka ogutamanyiddwa tugambe nti RIP Nusula kye kimuse bana agenda okubuuliriza bakwate ya abavubuka awo ngaye bakwata bana ba Diana Skies ngaye bakwata oli omwala yafiira mu kilabu gye bayita Maison Noire bakwata era abavubuka bubiri awo era bino genda okwetulula nga birimu abasajja kwagala kugattika abasajja mugenda kufa bawala mwate mugenda kufanga ennyengere nze mbabula bagenda batulisa butulisa kubanga muri mu kintu kye mutamanyi ekimalaya kissa ekimalaya tikissa nze gambirira muntu agaggawalidde mu kimalaya funa omusajja wo omunga Anita Fabiola we yafuna Loni Maaka muzaale mutambuze obulamu naye abaana balowooza nti be bannalulungi ba Kampala temuli balungi fetulabye abantu wano nze kugambi wano Natasa Sinayobwe baali baana nga bimuli bya Kampala nga onoonya boola basinga okulabika obulungi mu Kampala wano Natasa Sinayobwe
naye kati ayinza okuba yakola na career change bino bya socialite n'abivaamu ngoba yafuna omusajja we oba nga ne Uganda yagivaamu ng'ali mu birala nnyo tayagala na kubeera na ku social media oba okitegera ng'ali mu kulima nemwe mulowooza gwasoose okukola omuzigo gwasoose okubeera nga oli mweru gwasoose okweyerusa gwasoose okwogera oluzungu olw'ebitege n'owemula abasajja n'owemula n'owemula oli naye nga bonna bowemula babbyeko ssente zitaka wansi wa miliyoni 10 oluzungu lwabitege ekifaananyi nkigaziyiza gwokimanyi nti basocialite abasinga bano ababeera ku intaneti tebamanyi na luzungu tebamanyi luzungu fe tubadde n'abaana wano ng'erera kusula omukazi omukadde leero nga bamugabana bugabanyi bamukayanya bukayanizi naye kati nga n'okuyimba yakuvaamu Deusindugwa yadduka ali bweru nayagala kuddamu yabadde yeetondera gonti yayetondera Jeff Kiwa tewamulanga mweto ebyo byonna tebikola makulu mukama waba akuwadde agamba Cameron naye yamucyankalanya yagenda nga bacyankalanya Jeff Kiwa nanga Cameron gendo neegayirireko ewa Jeff Kiwa Cameron natuukera yagamba buno obwana bumanye so kagame kagenda kukuba eccupa omusajja ayogera kujika kalizana jakuulira ati esayo nosindika omuntu okuwolereza nakuyiwayo buyi muyamugagwe kakala wekusangira cyopa kumutwe omusajja agamba akana ate kale kakagudde ettalu nake gw'abaana bakoze ebintu abo oyo gundi nze namusanga ngali ne gundi ngali ne nalongo ono yali wa AK47 Magi Kiwezi labadaba go yawasa ebeno bikadde nga muliko bwati ne musanga ku mukazi w'omugagga wane buziga ayogala obomu amaga nali inze Duncan ne nambemu sawa 3 ez'okumaca najjira mu benzo yali avuga ngali mu boxer yokka tali mu saati nga yasuze ku mulimu nze simanyi yali asuze ku mulimu sikimanyi ekyo kimanyi era ne mukube ekyebiri kyali awo ku gundi mugundi ne mugamba ekyo kino kyonkitutte ngali mu boxer yokka kati kiri yali asuze ku mulimu oba omuliro gwali gumuyitiriddeko obungi ayinza kuba yadduka buddusi nga tanulu yagidduka mu buddusi ng'ebombujja ng'eboguma okufa obufi twali basatu era yanengera ne muyimize mugamba owaayi ng'ovuga oli bute ng'omuliro gubumbujja emmotoka ndi muyange nyovuga nga bwenya anti Guledi yalina ekizibu kimu bambi nga buli walaba owa kamera apika ekifuba yali akajjuza olubuto ne ludda munda yali akajjuza paka owa kamera wovaawo kati n'aluta ne lukola bwe luti era abantu abalowooza nti Guledi yalina 6 packs mbasaasidde temwamulabako muri yo live nze namusanga awo ne makinde wano ku gundi yali studio yani ono yani yali yabbawa erimu waliwo studio inamusanga muba yali yani ng'atudde nenga olubuto bwe luti kati bweyandaba naga ninyama bonnange bravo mumanyi ogenda kufa ng'alinga kino kipik fair ninyama ne Guledi kisiga mu biseera bye eby'eddembe olubuto oluta ng'alutadde lutudde bwe luti alusigamye n'akatebe ninyamba nemuga mufaaki muvubuka kati ebyo byonna mujja kubikola ne simmwe musoose enensi abantu bakoze ebintu gwe enensi abantu bakoze ebintu abavubuka beekoze ebintu makinde muno abawala beetunze ku mutala guno ye tebalina kyebafunyemu munnange era kati kwebeezaawo bwebeeza nalabako abaana ku mulembe gwa Brian White ng'abayita abakuba zisirisaamu bano abaana bakola ku TV abo ab'amaanyi abo bemubeera nabo ku mativi ng'abakubi zisirisaamu kirindi agwa yatuula naye nga n'ogaba nange ebyo nabyo ogwo mulembe nagwo gwaliwo tekalina maanyi naye kalina ekikerenda waliwo ekikerenda bakijja eno Namibia ekikerenda kiri awo kiringa kinene kikalinga kasooka katabwe nze nkubuuli nego manyi nze mbadde mu bantu abo nambeera baaka cover ensonga zonna nga nzigoberera waliwo mukwano mukyaliwe bamuyita Martin nga yamuleetera ekikerenda ekyo bakijja eyo saa kwogera nsi bajja kujja wano balowooze nti nange nkireeta naye nga nze manyi teyali kwalaali nga kikola kitya togenda yeeyo nze nkugambye akikuba mu Pepsi n'avulula kirindi ng'olwo olunaku aba yalupatanye kyagenda okukola kyokka gwe abantu bakoze ebintu wano naawe abantu bakoze ebintu naye tuba tunuulira bwe tuti tubeewuunya ne gamba eraba ensi eno mwe temwalaba ku Brian White mmwe nga nesimu bamukwatire bati ng'ayogera waliwo gaayo bamuyita Brian nga yamukwatira essimu ng'ayogera bwati Brian yamala n'ayitamu era akola ku NTV yamukwatirako kaseera buseera kiri nti yagimukwatira oba okitegeera tulabye abantu wano naye kati abantu ng'obanoonya mu search engine wano nga tebabakuleetera nga not even exist now
kati bana abaana ba sister baffe ba Nusula you guys mulina okumanya nti twali tulabya abanene emirembe engalo chance ya muwanga Nusula gwaliko chance gikozese bulungi nego gatse bano bawuma lukato bano bawuma lono ifujita ono wa supremacy omukubyezo omukubyemu omulida akayana takayana ne on behalf of men nze nkayana kubanga wuma lukyasobola okukola Nusula nsobola okumulabula ne mugamba Nusula level down kakana my sister omusajja basamera bana basajja abagaga gye bajja sente you guys tomanyi kati tubalabulabuzi kubanga bana balowooza mmwe bimuli bya Kampala ebisoose abasajja tosobola kuchanga bana abasajja bonna abasajja batambulira basajja bagaga balina sente mpitirivu balina Fred oyo global musajja mugaga ali mu global ali birumbide bya lunch mugaga muvundu we basajja balina obuwumbi ata solusalo naga mekano nako eliminate that fool. I don't a fool. Not she's a fool. Kubanga omuntu ina dependigira kusendeza omusajja ng'okola ekimalaya oba musiru oba mugwagwa. So, mwegendereze baana mmwe mugenda kufa omwana bamutira wano ku Mejonwa Diana Skies bamutugidde wano mu apartment ekyanja kakati Nusula goroza ki ekyasiza Diana Skies gote kisobola kukussa omuteka mu queue kisoboza anti wabata akyuse abasajja balina obulumiza abasajja abantu misenga nkulaga wano mu message zaabo abasajja bantumye bagamba mumugambe kale akakane sitajiteka ko nnyo manyi nze nkwade puliyambo ndabya abantu wano badi bulaka yakuba obuwumbi 10 naka kati ali ku mugoyo siwula abantu ni bayi mweraba wakati sigenda kusobola